genda maaso n'okulumya buli muntu omutwe n'okwogeza abangi ebisongovu oluusi bye bamanyi ne batamanyi naye ye ono pulezidenti w'abantu agenda maaso n'okukolera abantu mwe bannayuganda abakozesebwa Yoweri Kaguta Museveni nalabye wano ekisajja ekivaayo ne kireeta ebifaananyi ne kireeta omuntu atali Lukwago Martin ne kigamba nti ye Lukwago Martin ono no RDC alowooza mbu wanaakola bino banatandika okuleeta abantu ab'ebijengajenga ensi ejja kuva ku bannayuganda bano abanoonyezebwa naye tubagamba nti bategeeza twagala abantu baffe era tubategeeza nti Uganda eno tunoonya baganda baffe tunoonya mikwano gyaffe era tujja tuwa abantu baffe oba mwagala oba temwagala tubajjukiza nti bannayuganda bangi nnyo baagala okulaba abantu baabwe nga babamanyi temulowooza nti nawe munaagezaako okubuzaabuza bwe munaagezaako okubeera nti mwagala okukola ebintu mwe bye mwagala okuyisaawo bannayuganda era mbategeeza nti His Excellency President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja kuba wanjawulo era biri kimu kyajja okulaba nti waliwo ogusajja guno oguvuddeyo nekimayanga bwegu Lukwago Martin mbu naye bannange tulabe n'ebisajja bya Museveni bino tebikyalina magezi tebikyasobola kwerowooleza wabula bo bakola Museveni byabagambye na Museveni byabatumye netwongera obajjukiza n'okubategeeza nti this is Uganda for Ugandans mujja kutuwa abantu baffe oba mwagala oba temwagala temulowooza nti bannayuganda tebategeera era bannayuganda tebamanyi bingi bikolebwa bingi byogerwa naye naffe tuli bagumu kubanga abantu baffe tubanja tetubabanja babanja nti ffe ne famire zaabwe zibabanja balina abakyala balina abaana basobola okuva ne beoyogerera temulowooza nti mwe munaakola obukukuku bwammwe bwe munaasalawo okusirisa abantu abangi nti bonna mugenda basirisa tubategeeza nti kino kye tuliko temugenda kinnyunyuka nga bwe musuubira ne munaleeta abantu b'obujenga ne munaleeta abantu b'ekisiru tubategeeza nti no nedda tugenda kubaawo era tugenda kusigala nga tubanja abantu baffe one time mujja kusasula Museveni one time mujja kusasula bino gye bisa okimanyi nti president alina omukyala gwe yawa omulimu bamuwa ofiisi naye nga tamanyi na mugaso gwayo ze bannaye zenyina ebintu byendaba ne binsobera n'okunsobera wallahi omukyala Mariam Wangadya tamanyi mulimu gwa ofiisi gy'alimu tagumanyi mukazi wattu buli lwe musaba abantu abaabula nombasaba akakiiko akeddembe ly'obuntu ye mubanga abasaba ye kati ye nga kyeyamani w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu tamanyi na mulimu gwakola mu ofiisi omwo kakati ekisinza okunsesa mulabyeko wano ng'agamba kakati ŋŋanze Wangadya waabwe omunaku nze atamanyi na kuwamba abantu bagende basabe bali abawamba abantu maama wange omugaso gwa ofiisi mwotudde kulwanirira ddembe lya buntu gw'olina okugyayo eddoboozi n'oyogerera omuntu oyo atasobola kweyogerera gw'olina eddoboozi erisobola okgenda mu bitongole byonna ebya gavumenti ebikuuma ddembe n'onoonyereza ku bantu ababa babuze gw'olina eddoboozi erigamba gavumenti nti kino omuntu ono n'ono yabulirawa era gw'olina eddoboozi stopping ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu kati gwe maama tomanyi na mulimu gw'olina kukola mu ofiisi abakuwa ofiisi bakuwa kulya buli oba bakuwa kukola ekyo ky'olina okukola lwaki mututimba bbula kuba kati olwo muba mwatutimba bbula muba mukutta omuntu atali qualified kubeera mu kifo ekyo ne mumuwa ekifo ekyo naye ng'asasulwa ssente z'omuwi w'omusolo ate ezitali ntono nnyingi akakiiko kaliko bakomishonazi bangi naye omugaso maama ogw'akakiiko ako kati gwenza okusomesa
kulwanirira ddembe ly'abantu era gwe kuba banjibwa abantu gwe tobuzangawo muntu n'ogu naye olina okunoonyereza abantu babulirawa kubanga ye ofiisi mwotudde okitegedde maama Mariam Wangadya. That is a true. Abeera mu ofiisi eyo ekyo kye kituufu kyalina okukola okulwanirira eddembe ly'obuntu okitegedde. Ekyatuuka ku taata okimanyi? Omaze emyaka emeka nga tulaba ku taata? Myaka 3. Myaka 3. Taata we yabula atya? Bamusiba. Osobola okumanya engeri owulira engeri gye baamukwatamu gye baamukimamu? Bali budde bwa kiro. Yogerako waggulu. Bali budde bwa kiro? Bali budde bwa kiro nga ffe tuli waka nga taata ali ku luddo. Abajasi ne bajja ne bamutwala. Okuva olwo toddangamu kulaba ku taata wo. Omusajja ono yavuddeyo ne yeeyita taata wo. Yoyo taata wo oba alimba? Si yeye. Si yeye. Weetegereza bulungi ekifaananyi kye? Si yeye. Ate eddoboozi we baamukuwadde ng'ayogera nga siri erya taata? Si yeye. Kati owulira otya muli okubanga taata tomulina ebiseesaawa zino? Bobi. Oddawo n'olowoozaako ku taata? Naye ng'ataliiwo? Olowooza basirikale ki abaamutwala okusinziira ku by'owulira? Government. Alright, ndina Lukwago Morgan. Lukwago Morgan ono ye mutabani wa Lukwago Martin eyabuzibwawo emyaka 3 kati taddangamu kulabika mu bitundu eby'emukono, naye gye bufuddeko nkudiramu kati nti RDC ne DPC bavuddeyo ne babako omusajja gwe baparadinga nga bagamba ye Lukwago Martin. So family egamba si oyo Lukwago Martin owaabwe gwe bamanyi, Lukwago Martin gwe bamanyi mulala nnyo. So omwana ono ali wano mu bulumi obw'ekitalo nnyo ye Lukwago Morgan. Era nga bw'omulaba lwakwa Facebook gikulaga nti akyali mwana muto, bw'omulaba afaananira ddala kitaawe, talina waafaananira musajja gwe balaze. Morgan, mulanga ki gw'okubira oba ki ky'ogamba gavumenti yatwala taatawo? Ki ky'oyagala okubagamba? Bagamba waba yafa bamuleete mulabeko oba sekyo weba kitewatebagala muleete kale bamuleete mulabeko bamale bamuzeeyo. Alright, nsaba obyogere ebyo ng'eddoboozi liri waggulu nnyo. Obadde obagamba ki? Obugamba ki gavumenti yatwala taatawo? No, tokaaba. Sorry. Taata ajja kudda gy'ali. Tokaaba mukwano. Taata ajja kudda. Bagambe gavumenti eri taatawo. Gavumenti mbasa mukumyu taata banga missing bamufu mukumyu mutaata. Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine His Excellence agenda maaso n'okutereeza era n'okugamba bannayuganda nti twekwate wamu ate tumanye
kye twagala ku lwa Uganda yaffe okutereera n'eggwanga lyaffe okugenda maaso. Bano Abantu Museveni baleeta okwagala okubuzaabuza, okwagala okubuza obujulizi. Tubategeeza nti byonna tetugenda kubikkiriza, era twongera okujjukiza Museveni n'akabinja ke nti kimanyi nti Bannayuganda bamanyi kye baagala, era tumanyi nti Bannayuganda bamanyi abantu baabwe. Museveni ojja kugenda maaso n'okuwamba Bannayuganda n'okuwamba abantu bano, naye tebijja byagala. One time justice ejja kujja, abantu bajja kutegeera. Bwe kibanga okuweereza Katonda kitegeeza kusirika nga Bannayuganda battibwa, nga babbibwa, nga bawambibwa, nga balinga ebyokuttale, nga kitegeeza okuweereza Katonda oyo gw'oyogerako. Simanyi oba omutegeera, bw'abanga oyo anzije mu kitabo kye. Naye bw'abanga y'ono wa Bayibuli akyawa injustice, no my dear, me I'm not going to stop. I'm not going to stop. Injustice eno esusse, kino kiri too much. Kati nga nange bambala nti naliwo kubaweereza ku mulembe guno nga bino bibaawo nga tusirise mbu tukeera mu church. Hallelujah! Which kind of hallelujah that I can shout in the church nga Bannayuganda babatuusaako bino ebikolobero? Naawe ndeka nze nalayira kuweereza Katonda. Kilasi zonna ze nasoma temwalimu kusoma, tebansomesaako kuweereza mirambo, bansomesa kuweereza abantu nga balamu. Era nalayira nga mazintikirwa mu theology na trainingwa, bishop wange yan traininga theology schools zonna ze nagenda banjigiriza kuweereza muntu, si bafu, si mirambo. Timiniza obulamu bwange bwonna nyina kuweereza muntu. Kali gwatebo ngamba nti ate abantu batukeko bino ebikolobero nsirike, olw'okubanga gwe omanyi olunaku ne lwe naafa. Nange njagala okufuna omutima ogwo gwe mulina bw'obanga oli muweereza. Nange njagala ngufune, naye gwagaana. Nze sisobola kusirika, sisobola. Nze obulamu bwange tebusobola kulaba muntu ng'alumwa n'entambula, nze sikisobola. Nze sisobola kulaba muyala ne muyita kino kiri too much. Kati nga nange bambala nti naliwo kubaweereza ku mulembe guno nga bino bibaawo nga tusirise mbu tukeera mu church. Hallelujah! Which kind of hallelujah that I can shout in the church nga Bannayuganda babatuusaako bino ebikolobero? Naawe ndeka nze nalayira kuweereza Katonda. Kilasi zonna ze nasoma naye gwagaana. Nze sisobola kusirika, sisobola. Nze obulamu bwange tebusobola kulaba muntu ng'alumwa n'entambula, nze sikisobola. Nze sisobola kulaba muyala ne muyitako. Wange yan traininga theology schools zonna ze nagenda banjigiriza kuweereza muntu, si bafu, si mirambo. Timiniza obulamu bwange bwonna nyina kuweereza muntu. Kali gwatebo ngamba nti ate abantu batukeko bino ebikolobero nsirike, olw'okubanga gwe omanyi olunaku ne lwe naafa. Nange njagala okufuna omutima ogwo gwe mulina
bw'obanga oli muweereza nange njagala ngufune naye gwagaana nze sisobola kusirika sisobola nze obulamu bwange tebusobola kulaba muntu ng'alumwa n'entambula nze sikisobola nze sisobola kulaba muyala ne muyita kusobola kulaba goba kuba katayimbwa ne muyitako nze sikisobola munaye omutima gwange tegusobola sirina ogwo omutima gwa mayinja gwe mulina sisobola nange nkyagala nengamba nange senga nsirika nga bishop gundi nga pastor gundi ne mulinda Kyagulanyi mbulwata comment nze ku bisiyaga awo nawo tuveeyo banange otimo muwagira nange munange mpulira nga nkyagala naye sirina mutima ogwo mubi kutuuka sigusobola nze nyambye abantu ku nsi eno ne sinti nnyina kwatake nina nemba yamba sinti nina wabula mpulira bubi ng'omuntu anyigirizibwa ng'amunyigiriza ye waali sseba atudde ekintu ekyo kimpisa bubi mu mutima gwange ate sirina ngeri gye nkijja mukyalema kuva buto bwange bwentyo bwendi injustice empisa bubi bisiba bubi nga ndaba omuntu muwagira nange munange mpulira nga nkyagala naye sirina mutima ogwo mubi kutuuka sigusobola nze nyambye abantu ku nsi eno ne sinti nnyina kwatake nina nemba yamba sinti nina wabula mpulira bubi ng'omuntu anyigirizibwa ng'amunyigiriza ye waali sseba atudde ekintu ekyo kimpisa bubi mu mutima gwange ate sirina ngeri gye nkijja mukyalema kuva buto bwange bwentyo bwendi injustice empisa bubi bisiba bubi nga ndaba omuntu bamukolako ebikolobero mpulira bubi gwe tomanyi bwe nali mpulira Kyagulanyi nga bamusuziza eri mu miti musajja alina ssente okusasula hoteri mu kampeyini ne bamugamba nti baatuganye tasula wano ndaba omusajja alina abaana nga bamusuziza mu miti olwo lunaku nakaaba nawulira nga ekintu kimpisa bubi ninga ate eno tetulina kwogera ku byabufuzi paka nange lwe baatuuka ne bannumba basajja bano tebakoma eyo tulaba naawe oyinza okuba nga oliwo otyo naye naawe bajja kujja mu kyakiyo bano abasajja basala buli wamu tewali bwe batatuuka mukwano gwange musumba yankubiddeyo emitiyana amasannyalaze gagenda nga mukyala wa bali mu kumulongoosa n'aluzinga obulamu mbuye tayagala kwogera ku byabufuzi naye juzi yalabye nga njogera n'agamba munange amazima ga Katonda ne bw'osirika ebizibu by'eno gavumenti ebikutuukako emmotoka ye yagwa mu kinnya n'etomera abantu n'ekutuka gundi n'egera n'etomera abantu ne basiba omwana we yali agivuga emaali yaliko kwaliko amatooke gajjudde effiso yonna yonna ne bagitwala n'ayavuwala nimugamba olabye nti bw'osirika olumu gw'olowooza nti kiri kubali bokka naye neewo kijja so abooluganda abali eyo munsabire oba nange nfuna omutima ogwo gwe muyina okusobola otunuulira abantu nga babakolako injustice mulindako olunaku Kyagulanyi lwatayogedde ku biseega ne muvaayo abirya ne muleekaana munange nze sikisobola njagala nnyo obwenkanya amazima gali nti tewaliiwo musango Kyagulanyi gwakoze Kyagulanyi talina kibi
ye musajja ali perfect ku bulamu bwe mutunuulira okuva gye yava paka leero gwoŋŋambe nti yakoze guno musango tumuwala ne kale kati tumulyemu olukwe tumutandika omukyojja tumuwaayire ku bisiyaga tubimusibeko tulimbelimbe abakkiriza baffe tubalimbe nti oyo awagira bisiyaga temumuwagira ayishuwa Kyagulanyi alya bisiyaga tumbuuka ntya gavumenti gye mmanyi eyina bino ebintu bye bateeka emabega abali b'ebisiyaga wali mu ddwaliro weebiri malwaliro gaabwe weegali wano gavumenti ebijjako n'omusolo yebiyisaawo ne bijja wano Kyagulanyi takola ku custom Kyagulanyi takola ku immigration Kyagulanyi si ya managing amalwaliro ago gavumenti yeegaliko lwaki tumufulaminga lwaki mwagala buli omu asirika abeerenga omusiro kale twandya nze nandikyagadde nange naye sirina ogwo mutima sigulina kuva mu buto bwange sisobola kusirikanga omuntu ayisibwa bubi sikisobola banange fine soon mb'oyagala kufanga muzira of course bwe kibanga okudda ku ludda lw'abantu kinfuula muzira nandyagadde okufanga omuzira nandikyagadde nkyagala era I'll be happy to die in that way bwe kibanga kinfuula muzira nkisanyukira naye ekyokufa amangu it's okay nange mmanyi olunaku lwe nasalawo bino gulowooza lwaki abala basirika batya kufa naye kati nze okufa ng'omuzira well and good nkisanyukira ekyo nange kinammala balaba nange bakkiriza okuntimba nga Yasiini Kawuma ali wali ku kitebe Kawempe oyo ekyo kyokka kitumala nze kimmala yani okufa nga Kawadi mmwe okufa nga bwe mutyo bwe muli eno munyigirizibwa n'abantu bammwe naye muddamu ebyo nti munnange akalulu kagenda tuuka ajja tukyalireko atuwe ku ssente tutandika okuvuma Kyagulanyi mbw akola bino mbasuubiza nze sigenda kukkiriza injustice eyo era sijja kugikkiriza nze ne ttiimu yange yonna eni mumanyi how capable I am mukimanyi ngenda ku ekyo musa teri kufulaminga Kyagulanyi mumwogereko ebituufu teri kufulaminga fulemu yonna byemugenda okufulaminga nti mufulaminga Kyagulanyi suuba bujingo nze nasirika sikuliiko naye amazima galunda mu ggulu atamuddamu kulumba Kyagulanyi nange ngenda kubalumba kubanga kati ye muntu aliwo ye mukimanyi Katonda muwadde omulimu guno ataasense naye mulina injustice gye mwagala buli omu afuuke nange ngenda kubayisaamu amaaso ngenda kutandika kimu ku kimu mubireke ebyo oba temusobola kudda ku ludda lw'abantu mukiveeko naye temutandika kufulaminga ate temusuubira nti nange ne ttiimu yange tujja kubeera naffe naffe tufunye ogwo omutima ogwammwe gwe mulina ne muleka ensi n'ebonaabona mmwe ne mukajjala tetugulina embeera yeeyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwan His Excellence ajja bakozesa ensobe nnyingi era bengi mujja bituukako nga temujja bituukako. Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwan His Excellence Elected President of Uganda muwe ajja bakozesa ensobe nnyingi era bingi mujja bituukako nga temunnaba bituukako. Mwenna abayogera ebigambo bye mutategeera oba mwenna abayogera ebyokulaba nga mupika erinnya ebbi ku His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwan tubategeeza nti mujja byejjusa kubanga ono mukulembeze w'abantu bantu bamuyinamu essuubi lyabwe bantu bamutaddemu obwesige bwabwe so gwe bw'ova eri n'oyogera by'otamanyi olw'okuba nti oyogola Museveni akulabe Museveni akutegeere tukutegeeza nti one day one time bino ojja byejjusa ono mukulembeze wa ggwanga bantu bamuyinamu essuubi lyabwe bantu bamwagala bantu bamuwadde buli kimu era abantu batunudde okulaba nga bakola ebinnyinnyini ebisoboka. Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwan ajja kubanga wanjawulo ebbanga lyonna nemunaagezaako mumenyawo teri ajja kumumenyawo. Ono mukulembeze w'abantu abantu bamwagala abantu bamuyinamu essuubi kwegamba kino kirabo kinene okuva eri Katonda kye yatuwa nga bannayuganda ekigenda okutuyambako otuggyako ekibonerezo ekyo eky'omuntu omu kye yatuteekako nga alowooza munnaye asobera.